Alright, mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Wabula ffe twewaayo okubanga tukutuusaako amawulire gonna agafa mu nsiko entertainment n'awalala wonna. Nsookera ddala nga sinagenda ku nsonga endeese olwaleero, sooka okwetonda zino ennaku ze tubaddewo nga tetubatuusaako mawulire. Twetondera ddala ffe nga Projan Media TV tubaddemu n'ebitusumbwamu katonotono naye twebaza Mungu asobodde obituyisaamu era nga twayiseewo. Ensonga zonna nga zibadde zitambula kankuyiseemu ze tu-update ze tutaddeyo ku channel yaffe okubanga mwe mufuna amawulire agabadde gatambula wano ku Projan Media TV, aga Katsi n'amalala Barema bani ensonga nga zibadde zonna zibadde mulaba ku mawulire tubadde tuziteekayo naye nga munatusonyiwa okubanga tubadde tubawa updates. Wabula sooka okuyozaayoza muganda waffe Katsi okubanga yamaze n'avaayo n'alangirira show ye egenda okubeera wali ku Wave Lounge. Kiragira ddala nti Katsi mulwadde gy'abadde yasuuse obulwadde bwe yabaddeko n'ensonga zonna ezibaddewo, depression biki wabula twebaza Mukama nti yamuyisizaawo era ku show yagenda kubeerawo. King of the mic. Gwatana subscribinga okola nsobi y'amaanyi nnyo kuba oba olina kingi ky'osuwa, wabula ate nnyongera okwebaza okubanga otulaba yadde tona subscribinga ku channel yaffe naye ng'era kukubiriza subscribinga ogenda kuba otegeera ofuna amawulire, wabula tokoma mu subscribinga genda naawe awali akaddaawo katunudde mwabagendako ku ssomero mukamanyi bakayita bell mu luzungu. Kaklikingeko ogenda kuba ofuna notification zonna eza stories zaffe ze tuba twakateekayo. Teekayo buteesi n'obanga obeera updated ku nsonga ezitambula. Olunaku olwaleero ensonga endeese zenzo obatuusaako leero y'ensonga ya Teddy Bugingo. Teddy Bugingo ffenna tumumanyi, erinnya Bugingo liyinza okuba terikyaliye kuba amanya g'amatuufu ye Teddy ejjadijjukira ndigamba awo maaso. Ensonga eriwo takyali Teddy Bugingo yadde tebana divorcinga fully kubanga era ffenna tumanyi mu mateeka ga Bible bw'omusajja bwe bafumbirigana n'omukazi, omukazi alina okwadaptinga oba okufuna erinnya lya bbaawe ery'ekika. So Teddy Bugingo lyava nti yali babagatta mu butongole ku church ne Bugingo. So ensonga za divorce zabalirwawo nga bwe mubijjukira, wabula Teddy Bugingo ensonga eriwo yavuddeyo n'alangirira date lwagenda okuggulawo church ye mu butongole. Ngambye church agenda kuggulawo church mu butongole abeere nga naye atandika okusumba. Church egenda kuba wali ku Buganda Road awo nga around Hotel Triangle awo wagenda okuba nga asumbira endiga ze, wabula yavuddeyo ku mukuto gwa Facebook yadde talinaako account n'ayogera neyeebaza abamubeereddewo bonna mu mbuyaga z'abadde ayitamu n'abaana be kubanga ffenna tujjukira ebizibu by'ayitamu ne Bugingo, ebivumo bye baamuvuma. Bugingo yamuvuma ebivumo bingi nga mukazi wattu asirise, so wabula Katonda teyeerabira abantu be yasobosezza omufunisa obuvumu n'agamba nange kantandiko ekyaki yange tandike nange osumba endiga zange. Mu mutima gwe yagambe Katonda oba yasobola okubayisaawo ne Bugingo ne bakola church ennene we batyo Canaanland ffenna tugimanyi wali House of Prayer eri wali Makerere. Awo House of Prayer abasinga mumanyiwo saba mubategedde abo. So naye agenda tandikawo church ye nga nnya eggulawo nga nnya ennaku z'omwezi 4 January 2020. So gwe yena alooza tuli mu lugambo nga mutera tuvuma ku comments zammwe mugendeyo nga 4 January weerabireko n'amaaso go ojjana Projan Media TV fere tukola lugambo wabula tukuweera ddala ekituufu kyekyo kye weetaaga mu mawulire. Wabula yeeyongeddeyo ne yeebaza bonna abamubeereddewo n'agamba bonna abatanalokoka muveeyo mujje mumwegatteko mutandike ekintu mubunise enjiri ya Katonda. Projan Media TV nyongera okujjukiza nti subscribinga genda ku channel yaffe subscribing gwatayagala subscribinga oli wadde mbolaba video zaffe ne wabula nyongera okugamba nti okuziraba obulabi kyokka tekimala, wabula weetaaga subscribing otegere ensonga nga zonna bwe zitambula. Kyetulwanako saawa zino gwe naawe ali yandaba awagira Projan Media TV kyetulwanako saawa zino okuweza ba subscribers emitwalo 2. So wena wali yayagaliza Projan Media TV gamba mikwano gyo sharinga kola kikyonna tusobole okubanga tuweza subscribers emitwalo 2 nga tunagenda mu January. January nga tulina subscribers emitwalo 2. January agenda okuggwako nga tulina emitwalo 3. Mwebalye nnyo, mwebalire ddala.